Abasuubuzi mu kibuga Mukono nabo beegasse ku bannaabwe okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne baggala amaduuka gaabwe mu kaweefube waabwe awakanya emisolo emijja egyaleeteddwa ekitongole ekya URA mu nkola eya IFRIZ. Amaduuka agasinze okuggalwa geega gasangibwa wakati mu kibuga Mukono era bugenze okukya nga kufulu zaalumye edda ku maduuka gano. Enguudo okuli Wantoni, Kikooza, Kame Close, Jinja Kampala Road, Namiryango, Bukeerere ne Bugerere Road wonna amaduuka gasiibye maggale. Abasuubuzi betwogeddeko nabo okubadde abatunda ebizimbisibwa bategeezezza nti okunyigirizibwa kususse okuva mu kitongole ekiwoza ky'omusolo era baagala omukulembeze w'eggwanga aveeyo yekkaanya entambuza y'emirimu mu kitongole kino. Edda omusuubuzi yakolanga n'abeerako akasente kafunye kasigaza naye tetukyasigaza adde n'ekikumi. Tukolera banka, tukolera balandiroodi, tukolera gavumenti. So mu nsonga eyo tusazeewo ng'abasuubuzi tuggalewo bamala kimukuba omusolo era ate kikole ki naawe kenyini oddemu okikube kasitoma omusolo. Kitegeeza nti ekintu kino si kyabasuubuzi bokka. Ate bba abasuubuzi abatunda ssaako n'okusuubula omuceere beekokkodde URA okubagerekeranga emisolo awatali yadde okubeebuuzaako. Bano era bagamba n'engassi gye babakuba naye egenda kubagoba mu busuubuzi. Ffe nga ba hardware ekisooka gundi guno omusolo guno guva mu kuba suppliers kuba nabo otongezaamu ko bbeeyi. Naffe ffennyini butuuka okutunza ba customers tuba tulina okulinnyisa ebbeeyi. Ekisooka kiba kikutawaanya mu mulimu mbeera. Kati nsuubira kino muzeeyi tekigenda kunyiiza nekigenda kuzibula amaaso okitegeera okimanye nti abantu bange balabika banyigirizibwa. Eno abagoba b'ebidduka nga boodabooda ne takisi okuggala kw'amaduuka nabo kubakosezza era balaajana lwabwe. Kasasiro naye wa musolo batujjako ssente batugira omusolo ziraganga wa kubanga basinga okuleeta ebintu abantu babitwala naffe tusinzira tetubavuga nsobola batwala okufuna ssente era abaana abasinga obungi bali wako olw'ensonga y'ensawo mbi nnyo. Abasuubuzi mu kibuga Masaka nabo beegasse ku bannaabwe ne baggala amaduuka nga beemulugunya ku nkola ey'okusasula omusolo eya IFRIZ. Abasuubuzi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe wa Masaka City Traders Association Kyambadde Muyanja Edward baagala enkola eno esookezibwe ku bbali basooke bagisomesa abasuubuzi. Omusolo sigwana gugwa tujja kukuwa naye tigunaba kwetegerezebwa bulungi. Abasuubuzi abasinga tebamanyi kye tuliko kubanga ffe enkola IFRIZ ndoza mu Uganda tandikira ku ffe baagenda bakituteekako nasomaire babitambula. Abasuubuzi e Masaka bagamba nti baludde nga tebawulirizibwa ku nsonga ze beemulugunyaako era balinze kinaava mu nsisinkano n'omukulembeze w'eggwanga esuubirwa okubaawo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno. Tusaba gavumenti egizze mu makolero balwa nsonga amakolero gayinza okuba ge gasobola okwandolinga embeera eyo. Ekisooka abasuubuzi tebaasoma. Ffe tusinga okuwa omusolo lwa nsonga ffe tusinga okuliyetingirawo abantu emirimu. Gavumenti mwejja omusolo kati bwe tulaba nga situwuliriziddwa nga tunyigirizibwa okutuuka ku mbeera efaanana bwetyo kiba kibi nnyo. N'ensonga endala ndowooza enkulu kwe kubanga abatembeeyi ebintu naddala abakyayina balemedde mu Masaka. Ate bba abasuubuzi mu munisipali y'e Mityana nabo bakedde kuggala maduuka gaabwe nga balaga obutali bumativu ku misolo egibabinikibwa. Ababadde bazze okubagulako ebintu bakonkomalidde ku mbalaza. Abakulembeze mu munisipali eno nga bakulembeddwamu meeya w'eggombolola y'e Busimbi Walter Nava Fred ategeezezza nti ekitongole kiURA ekisusse okusolooza ensimbi mu maduuka g'omu byalo agatakola. Emisolo gino gisusse okutunyiga. Emisolo bwe ginyiga abasuubuzi bano buli wamu wakyankalana. Olaba revenue eyo esolooza abantu beetalina kusolooza. Bannange URA etutta era njagala okugatta emikono nga neebaza basuubuzi bannange nti mwebale nnyo. Abasuubuzi era basabye gavumenti eveeyo ebannyonnyole ku nkola eyaleeteddwa eyasasula lisiiti yo giyite e-receipt. Nti e-receipt eyo gyebagamba bakwata ebintu byaffe tusuubula e Kampala olina abikuwa ebintu oba bituusa e Mityana wali ekiggwa kye baateekawo ne bakwata emmotoka yo ne bagala leeta e-receipt nga giwabiguze tebakwata e-receipt ng'olina kutuula ate kubawa ssente. Bassebo ne bannyabe ekintu kino mukitegeere nti revenue eyagala omusolo miliyoni eyagalako emitwalo 18 kuve mu byokwogera nti 18%. Embeera eno ekosezza n'abagoba b'emmotoka mu taxi park y'e Mityana anti abasaabaze tebalabiseeko olw'akeediimo kano. Nga pulezidenti w'eggwanga aveeyo atunule mu nsonga z'abantu bano basobole okuba nti batereeza embeera olw'ensonga nti omusolo guno oguliwo oba
esente ezisabibwa ezigibwa ku bantu nnyingi abantu zibayinza. Abasuubuzi b'emubende abamu amaduuka gaabwe tebagaggudde olw'omusolo ogubabinikibwa era bagamba nti bagenda kussa mukono okutuusa ng'ensonga yaabwe ewuliddwa. Tusaba Mwami Museveni otuyambe ensolo gyaleetiddwa tugisobola nga bannakyalo beenu tukyali wansi tukuza abantu olinajja olunaku lwembenu nekujjako sente nga tomuduka togisobola. Ejjinja olwaleero abasuubuzi bakoze wabula bagamba nti olunaku olw'enkya baakuggalawo batandike akeediimo okuwakanya omusolo ogubateekebwako gwe bagamba nti gubanyigiriza nnyo. Wabula tusaba gavumenti yennyini etunule musolo mupya gwe yaleeta tugusaanira si kukoopa bintu bweru bali abayitamu edda ng'ate babituleetamu eno oba baagala ufilis batwale mu mafactory. Kati nga buno obuduuka obwaffe obutono osasudde $5,000 omusolo income tax nali okagamba zino ssente wasasudde entono olina okuzongerako. Beeyi ebintu buli wiiki oluvalwala ku 3 ebintu beeyongera ssente. Emisolo miyitirivu osasula URA n'osasula trading license n'osasula land road emisolo nga gisusse. Akulira abasuubuzi mu kibuga Jjinja Juma Mwita agamba nti olunaku olw'enkya bakwegatta ku bannaabwe okwetooloola eggwanga okuggala amaduuka. Naffe tugenda kuggalawo amaduuka kubanga ffe tukulemberwa bannaffe ab'e Kampala bakasiita. Bwe batulwanirako naffe nga tulwana tubongeramu amaanyi nga tulindirira ekiragiro okuva n'omukulembeze w'eggwanga. Ono asabye ababaka ba Parliament okufaayo ennyo ku nfuna y'abantu nga bagereka n'okuyisa egimu ku misolo eginyigiriza bannansi. Guno omusolo gwidda kutulya tunatwena ezira bwe tujja kulekayo. So ndi kusaba nti gavumenti etulingemu n'ekindi nkubiriza abamemba ba Parliament balobe kugereka misolo giri kunigiriza bantu. Ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo abasuubuzi bwe batyo nabo bwe beekalakaasizza n'okuwa endowooza zaabwe ku musolo ogugenda mu maaso. So nno nzikiriza mpumule